lyange nengeddeko wano maama Maziba. Erinnya lyange nze Mawanda Alan. Ku lw'ekisa kya Katonda yenze Speaker wa Mukono Central Division kati. Bannamukono njagala okubeebaza olw'okututembeeta n'okututendeka. Bwe nava wano nga nfuse Speaker ate nengenda mu lukiiko olutaba ba speakers bonna abava mu Buganda ne banonda bonna nga basiza kimu nga nkuyige okubeera ssekama wa ba speakers bonna abava mu bbendero lya Ssaabasajja Kabaka erya Buganda. Mu 2022 Mukono District Local Government yatuula mu ba speakers 40 abakola district y'e Mukono ne banonda okubeera speaker asinze okukola obulungi ekisanja kino. Ekyo kitiibwa nkiddiza Mukama ate era nammwe abatusabira. Bassebo ne bannyabo, ekisanja kyange kyakubiri. Naye ekisanja ekyasooka nga mukadde wange Sula bw'agambye, nali ssentebe w'akakiiko ak'ebyenjigiriza. Era ebiseera ebyo abazadde abaludde wano mukimanyi baabayigganyanga nnyo amasomero ago agatandika. Naye nateekawo umugongo kubanga nali ndabye ekirooto ekinene ekiri ku Shami wano. Nali ndabye ng'omusomesa omutendeke nti Shami ebulamu bitono naye already abaagitandika omutima okuweereza bagulina, era nsaba mbakubireko mu ngalo. Mu mateeka ga Uganda obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana bwa gavumenti. Naye mukimanyi mwenna gavumenti tesobola kikola kumalayo bulungi. Era mujja kikunjulira nti ate amasomero gaffe aga gavumenti ate omwana w'obunaku ye takyasobola kulinnyayo. Ne weewuunya abaawaayo ettaka eryo baaliwaayo omwana w'omunaku asobole okukola ki? Okusoma. Naye olwaleero ne bwe mbasigamenye agatuliraanye wano tokyasobola kutwalayo mwana gwe omuntu gwe bayita omuki. Nolwekyo abantu bano abatandiseewo amasomero gano ag'okutuyambira ku mwana waffe owa wansi nsaba mwongere mbakubireko mu ngalo. Olwaleero nze ng'omusomesa nkimanyi era ne bbaasa asobola okunjulira ate era nammwe musobola okimanya nti wano bw'oba mutwalo gw'olina ku makya ogusindika n'omwana era ne bakolera lisiiti. Kyokka agaffe ge tulowooza nti ga gavumenti abaana baffe basiba makubo nga beetala. Olwekyo omukadde wange Sula ne maama nyongera okubeebaza. Abaana abayita wano olunaku maaso awo be bagenda okubeera ensonga. Abaana bameka? Njagala omuntu ayimirire wano ambuulira abaana bameka baawulira ababadde mu masomero mmwe ge mutendereza be musanga eyo nga bafuuka ensonga. Bagenda babulira mu makubo bwe batyo. Naye omwana ow'omwavu kati nze ndi wano nga speaker wamwe nasomera ku Bishop East nga nsasula kakaaga ka buugi. Leero bannange nze speaker w'ekibuga. So amasomero gano ge gavaamu abaana ab'omuzinzi. N'olwekyo twongera okubeebaza mwebale nnyo. Ndabye talenti wano. Omwana ali wano tasobola kuva wano n'alemererwa kwebeezaawo. Omwana omuto bw'aba atandise okuluka ekyambalo nga bwe nkirabye. Ssebo bwana Sula webale nnyo webalire ddala. Era nze nga sinnaba kutabwa speaker kubanga amusaavinga mulundi gusembayo. Nagamba nja kubeera kansala ebisanja 2 byokka. Era ekyasooka navuganya walala nendeeta omulala nga kati gweddaawo. Ekyokubiri mbadde walala era nagwendekawo. Ne kuba speaker nagwenkola ki? Tuyige okubangula abantu nga tebwe tubalekawo. Tosiisira mu kifo. Togamba nti oli aluddewo ate naawe n'okola ki? Tuyige okutendeka abaana. N'olwekyo nga sinnaba kugenda wanasula nkyali speaker paka mu May ngenda kulekawo ekiteeso mu kanso. Ngenda kukirekawo. Amasomero bwe gati kubanga mutuwa omusolo ffe tubaddiza ki? Ngenda kulekawo ekiteeso. Amasomero gaffe gano agatandika kanso ebeere ng'esobola okugakwatirako. Ate bwe naaba ntuuse eri e Kampala mu Parliament nkirondoole kubanga ngenda kugenda ku lw'obuyinza bwa Mukama. Ekyamazima Bwana Sula talimbye. Nkakase mbadde speaker mbadde kansala ebisanja 2
badde speaker sekama waba speaker kakati nkakasa era nyambadde suuti eno kuba kakasa nti ngenda kuvuganya ku kifo ky'obwa member wa parliament wa Mukono municipality. Njagala kubasaba n'ebirooto bitono nnyo naye kambaweeyo akantu kamu kokka nve ku muzindaalo guno. Tulina kampani ennamanve 315 315 muntu kye yali alondodde abaana abakolera eno. Mukimanyi nti Namanve tugikunyulako fe tugikongolako mukka mubi nga bannamukono kyokka abakolera mu siba wano. Nze ngamba bwe nti nga ndi member wa parliament nsobola okwetoowaza si kulagira nsobola okwetoowaza ne ngenda mu kampani ezo nga ngenda nsabayo emirimu 5 kyokka. Ate kisoboka kuba member wa parliament alina eddoboozi ki era yessaawa tulekeraawo okwogera obwogezi nga tetulina kye tukola ki. Bannange ensi eyogedde si ffe tusoose tuteekemu ku bikolwa. Nze ngamba bwe nti bwe ngenda mu kampani 315 nsobola okufuna emirimu 1575 gy'abaami si gyammwe. Ssaabasajja Kabaka wangaali. Era bwe munaalaba ekifaananyi kisinga okunyirira mu kibuga muno yenze.